waliwo companies ezijja nga zirese buleesi mulimu naye nga omwana yeetagisa ajja kwetagisa okwegulira visa ne ticket tuli wamu era yo yasasulayoko kasente n'obeerawo company ezijja nga zikola ethical recruitment ng'omwana tagenda kusasula wadde 10 okumanya munnayuganda tazibirwa kkubo bannayuganda abali mu Oman Uganda gye talina nayo ndagaano ey'okutwalayo abakozi bangi okusinga ku bali e Saudi Arabia kikoleko okunoonyereza era abo abasinga obungi taata nkase banaye ngende kamale gagenda bw'atuuka eri gwe basanga kukusa omwenge gwe basanga ng'akubye supervisor oluyi ne bamukomyawo ng'oluusi basoose na kumusibamu lwaki togenda banno bagenze bonna baweddewo banno bagenze nawe kola ki genda obadde okimanyi nti abaana bagenda mu Oman abasinga obungi bayitira ku airport y'e Kenya Jomo Kenyatta International Airport wali ogenzeko mu Oman kati nze mmanyiyo Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prime Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prime Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prime Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prime Touch, where beauty meets precision. Kale, CRUZ exclusive gwe mkutu ALLANCRUZ ge manya tuli proud party by black bana ina bagamba zino speakers za black muziraba jigulie mtabani wo genda ku website yabo ogiraba tekigwa ate ne bakola batya ogiraba efaanana bulungi bendongo paka budde ku kya kitegedde but otherwise CRUZ exclusive gwe mkutu ALLANCRUZ ge manya nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga mutulabira bannange mwebali nyuma bayire ddala naffe tusigala ate tubaweereza bulungi nnyo bulungi ddala nga we nabategeeza nti kiba kirungi okusaalako olunaku luno olwokutaano gendako mu Juma gendako sabako obulamu butambule bulungi Allah ate ebintu ebimu sonore ensonga eyo tekingana batolera salamu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu kansubire ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo byonna ebiganye wanika emikono waggulu bwoti ogambe ya Allah byonna gwasaanidde byonna gwe mbikwasiza omala oyisa emikono bwoti mu maaso kubanga oba oli awo akyakuwadde obulamu okyaliwo okyassa okyasobola okulya waliwo ali eyo talya tanywa alindidde olunaku lwa kumuziika naye gwe oba olyango ssa lwaki toyisa mikono mu maaso ne weebaza Allah n'ogiyisa mu maaso noga Allah sente zikyaganyeemu bye nali mbala guno omwaka biganye naye sofa obulamu butambula bulungi nnyo nze munaye nkimwebaliza Allah waliwo lwe nasabanga okubeera bwenti nga sisobola naye bwe mansobola okubeera bwenti nenjogera eddoboozi abantu ne muwulira ne mugamba ALLANCRUZ yagambye nakyo nkimwebaliza sente zo nkyazinoonya bunoonya naye ku kyerinnya sitoma kubanga n'emikwano gye nfuniddewo mingi nnyo mingi ddala nga bwe nabategeeza wiiki eri eyaggwa nti ezimu kampani zinagamba nti nja kwogera nabo banyinyonnyola ebintu bino ebyokutambuza abaana abaana bagenda mu Buwarabu okukola so nasalawo ne ŋŋamba at least mwagamba nti KHM bajje batunnyonnyole era mu komenti ezimu nalaba abantu abamu nga muŋŋamba mbuno Alan fe tuli ready kazungu mulagire waba yagala kujjana mulagire dan stawed ajje so nako lwaleero ndi ne muganda wange okuva mu KHM naina haji naye haji yagenze Netherlands
ku misomo gya agriculture nga mumanyi bwakola ebintu bye bana bagamba alunda obumyu ate era mulimi so Haji tasobodde kubeerawo naye ninawo ate muganda wange wali bulungi nnyo agenda kuba atweyanjulira sira kwagala nnyo okwogera amanya g'abagesiti oluusi oyinza odipronouncing obubi mbanjagala nnyo omuntu neyeyanjula naye nga is a very good friend of mine mukwano gwange naye era ngenda mubuuza ebibuuzo byebimu tuli eno pano ebeerawo ng'eri strictly ku bintu ebikwatagana ku bakadaama kyenja okukozesa ekigambo ekyo mujja kunsonyiwa kiba kibi naye kyenja okukozesa njagala nnyo okubanga omugamba ekintu oba ewabaawo ekintu ekyatuuse nina abantu beneebuuzaako ku pano yange nga babaawo so olunaku lwaleera tulina bannaffe aba KHM bano nabo batwala baana bulaaya babafunira emirimu naye nababuuza ne mbagamba ng'oggyeko ekyo musobola okujja ne munnyonnyola abaana ne mubabuusa ebintu ebituufu ne baŋŋamba ya nsanyusa okulaba Sebo nange nsanyusa okubeera wano. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nsanyusa nnyo okubeerako wano ku CRUZ exclusive. Ndoza omulundi ogusoose maiden show gye nkoze nze nga nze naawe Alan nga tugezaako okutangaaza ku bantu oba oliawo nina bingi bye mmanyi ng'abantu abaliyo tebabimanyi ate era waliwo abantu bangi abaliyo nga balina bye bamanyi nga ate nange sibimanyi so omukutu guno gujja kutuyambako okuwuliziganya kubanga era n'ekisinza okundeeta kwe kuddamu ku bimu ku bibuuzo ebyali mu comment section yawo nga Haji Awuya abaddewo wano abadde ali mu kubinnyonnyola nange ne ngamba okumanya kwe nnina okutali kugazi nnyo nja kujja ngezeeko okubinnyonnyola oba oliawo n'ebibuuzo ebipya binaaba bizze nze Nkaivu Wakayima ndi mwogezi wa KHM. Yesewo. Ndi mwogezi wa KHM International Consultants. Mu bufunze nkola nga Business Development Manager wa KHM. Omulimu guno ogw'okuyambako bannayuganda ogende bweru okukolerayo nguluddemu era ngumanyi. Bannayuganda bangi bayinza okuba nga bandaba wano ku mukutu gwo nga bamanyi. N'abatamanyi oba oliawo bajja kwongera okuntegeera. Nti omulimu guno tugumanyi. Nja kutwala omukisa guno okutumirako abaana baffe betututte naddala nga bayitidde mu KHM abali mu UAE mu masaza gonna omusanvu aga UAE abali mu Abu Dhabi abali Dubai abali Sharjah abali mu Ajman abali mu Ras Al Khaimah Umar Queen ne Fujairah Alain waggulu eri mwena twongera okubatumirako twongera okubebaza okukola ennyo ne mubeera bambasada abalungi naddala mu KHM ne Uganda okutwaliza awamu abaana baffe abali Saudi Arabia oli Jeddah oli Hail oli Medina oli Mecca oli Riyadh oli Dammam twongera okubatumirako mwebale kukola mwebale kuweereza Uganda kuba abaana bano sente ze bakola buli mwezi zikomawo bw'otunuulira remittances eziva mu baana bano abali emitala w'amayanja okomawo e Uganda ebibalo biraga nti zaagala kusinga ku byabulambuzi kati weesanga nga sekita eno ya mugaso nnyo eri eggwanga n'okukula kwalyo so twongera okubebaza okukola ennyo twongera okubebaza okubeera obuvunaanyizibwa bo baana bakadama batuwadde omusolo akasente ne mukaweereza kuba omwana oyo aweereza sente owe Saudi katugeze emitwalo 9 oba nagumiikirizaamu emyezi 2 naweereza kamu 8 akamu 8 ne katuukira mu banka netemako ketemyeko service charge maama azze okukima sente zino nalinnyawo board oba taxi oba border taxi afunye omulimu kwolwo akasente kano bwe kabanga kagenda ku school fees oba kuzimba bwe katandike ne school fees Headmaster afunye sente ezigenda okugula akawunga akokuliisa abaana b'ekisulu n'omusomesa agenda kufuna omusaala tuli wamu kasente bwe kabanga kabadde kakuzimba owadweya eyasubudde seminti agenda kumutunda kati ate nga buli kakwese ekigambo Kadama nga bw'okikozeseza n'entera tutera nnyo okubayita baana omwana ono agende Saudi Arabia abeera n'ebirooto eby'enjawulo naye nga abasinga obungi ku bo
kwe kwegulirayo kapoloti azimbe. Kakati olaba nga sente zino za mugaso nnyo mu kukula kw'eggwanga. Newankubadde banyomeddwa butereevu nga bayisibwamu amaaso mu ggwanga. Nakano kanga kumenyeramenyere. Manyi oli musajja munoonyereza. Omusomesa asomesa primary nga wa government afuna sente mmeka? Sisomesa kale olabe katomanyi. RDC omuyambi wa president mu kitundu afuna sente mmeka? Ndoza giri mitwalo nga 7. Kadama afuna mmeka? Kakati osinzirawo okugamba nti ngenda kutandika okunyoma Kadama. Abo bolaba balina ebintu bingi bye bayitamu buli lunaku okufuna emitwalo egyo 9 oba akakadde kafuna. Kakati bwe tuba tuli mu kwogera ku nsonga zino ez'abakadaama twetaaga abantu abazitegeera ng'omuntu asobola okumenya bulungi n'akulaga. Kugambye omusomesa alina degree, RDC alina degree, ayinza okuba alina na 2 naye ng'omusala gwafuna guli mitwalo 6 oba 7. Omusomesa afuna 45. Kadama afuna 9. Ekyenda ekyo okumala emyaka 2 ze milioni nga 21. Bw'aba yagenda alina ekirooto ekyofuna capital wa bukadde 5 aba capital amuyina emirundi 4. Ezisooka ne bwe ziba zoonoonese asobola okuzzaamu. Kulira bibyo. So nga tutandika programu yaffe manyi kigobazzaamu baana bawala ne baana balenzi. Nja kusooka nkubiriza oyo yenna atannaba kugenda naye nga lowooza kugenda oba ntandikiraawo decision nzibweyo. Bw'obanga obadde n'ekirowoozo ekigenda okukola e Saudi Arabia omanyi nako nja kwogerako. Tulina endagaano ne Saudi Arabia bilateral agreement Uganda ne Saudi Arabia era government ya Uganda etukkiriza okutwala bannayuganda ng'eyita ministry y'abakozi n'ekikula ky'abantu okutwala bannayuganda e Saudi Arabia okolerayo. Era y'ensonga lwaki emiwendo egy'akasente omuntu ke yeetaaga ogenda e Saudi Arabia okukola katono nnyo olw'endagaano eno eri wakati wa Uganda ne Saudi Arabia. Kakati omwana ono akolera mu nnyumba okusingira ddala gavumenti emukubiriza genda Saudi Arabia okusinzira ku ndagaano. Era ne kampani zonna ezitwala mu mateeka abaana bano zibatwala Saudi Arabia. Ako njagadde katangazaamu kubanga waliyo abali mu Oman naye nga bakola mirimu gya mu nnyumba, waliyo abali e Dubai nga bakola mirimu gya mu nnyumba. Basigaza eddembe lyabwe naye bali wabweru w'amateeka ag'eggwanga. Kaddemu omwana Kadama ali e Saudi ng'akola mu nnyumba ali mu mateeka. Omwana ali e Dubai nga ali Omani ali ne wala yonna gy'oyinza okuteebereza nga Kadama gwe tuyita domestic service worker. Era naye akimanyi mu mutima nti yagendayo ku lulwe tewali kampani yamutwalayo. Nedda kankiddemu njagala nkifune bulungi specifically kwogwo njagala okussa Oluganda omwana akitegere bulungi. Omwana ali e Saudi ng'akola mu nnyumba kale betuyita bakadaama oba house helper ali mu mateeka. Omwana ali e Dubai e Bahrain Omani Qatar nga akola mu nnyumba nga domestic worker oba house helper aliyo mu bumenyi bw'amateeka. Kankiddemu gumu. Buli housemaid oba domestic service worker ng'ali Saudi Arabia aliyo mu mateeka. Ekyo nno kitegeeza nti n'ebigenda omutuukako byonna ng'ali Saudi Arabia government ne kampani yamutwala bavunaanyizibwa kyenkanyi. Ndoza gye gimu ku miramwa gye mwali mwogerako ne Haji. Government emanyi nti gyali. Housemaid ali mu Oman, housemaid ali e Bahrain bayinza okuba bandaba nga tebalina Iraq nga tebalina buzibu bali basanzeeyo gye bakolera era nga bawangalirayo mirembe. Naye lwana ategeera nti tali mu mateeka bw'aba takimanyi ng'afunye obuzibu. Omulamwa nagulaba wiiki ewedde nga weebuuza lwaki bannayuganda ate be basondera bannaabwe okukomyawo emirambo
oyo agenze ng'agenze ne visa ey'okukyala oba okulambula kuba abasinga obungi ze bagenderako oli nafuna visa nga yakukyala n'agenda e Dubai n'anoonya omulimu n'agufuna mukama we n'amuyambako okumufunira visa ey'okukola. One, etteeka lya Uganda ligamba nti omuntu yenna anaafunanga ekirowoozo ogenda ebweru okukola ajja kwekwatanga ku kampani empandiise Mateka ne bwetabeera KHM companies nyingi. Kampani empandiise Mateka ebeera ne license okuva mu Ministry y'abakozi n'ekikula ky'abantu era ng'erina n'omukago wakakati waliwo omukago baguyita Uganda Association of External Recruiting Agencies nga mwe mwina ujja oba ekyaliyo Uganda Journalists waliwo n'aba Uganda Entertainment Journalists emikago kageejo naffe tulina omukago ogutugatta nga companies ezitwala abantu ebweru okukolerayo. Kakati byonna bye tudiscussingako oba bye twogerako bifaanagana. Nja kuddayo ku point. Omwana waffe oyo bw'abanga ali Dubai nga bwe nkyogedde nga ntandika ayinza okuba wangaliddeyo bulungi nga talina buki yagenda ku visit visa buzibu n'afuna omulimu ne bamufunira ne visa. Kitegeeza oyo bamututte kumunoonyeza muki mulimu. Ate ng'etteeka litugamba Munnayuganda alina okuva wano ng'alina omuki omulimu era mu KHM buli muntu gwe tutwala tumutwala alina omulimu. Tewali muntu gwe tutwala bweru kunoonyeza mulimu. Nkakuddiremu buli muntu eyandigenze ebweru okukola yandigenze alina omulimu nga ne contract yakola ki agirina. Kitegeeza omuntu bwempulira ne bwendaba omuntu bw'ava wano omwana ne yejja wano n'ayingira Dubai ne yeenoonyeza omulimu n'agufuna kampuni gy'afunye n'emukolera visa kitegeeza ekizibu kyonna kyafuna eggwanga terikimanyi ate ng'alina visa gy'alina. Kati kankumenyeremuko katono biki omuntu byalina okuba nabyo mu mateeka ng'agenda. One, kyogeddeko nti alina okubeera ne contract endagaano era endagaano eno ministry gikakasiza bulungi nti gyeri nti omuntu ono agenda kukola mulimu gwa security guard oba omuntu ono agenda kukola mulimu gwa waka afuna emitwalo 9 mukama we yoono nga tannaba nakuvaawa wano. Bitandika bwe biti e Saudi Arabia eyo wafunikayo kampani negamba nti njagala abakozi okuva e Uganda mu kampani eziri e Uganda ngenda kubayisa mu kampani ki nti KHM njagala abakozi 10 bagenda kukola emirimu gino wammanga. Abakozi abe 10 eyo gye tuyita job order. Abakozi abe 10 bwe tufuna okusaba okwo nga tutegeeza ku ministry titulina munnaffe ali bwati ne bwati yeetaaga abakozi bano. Ministry kasita ekola okunoonyereza n'ekizuula nti abantu baffe bano be beetaaga ogenda okukola ddala kituufu omusaala bajja kugufuna nga bagulambise wano ddala kituufu kampani gyeri mateeka eri ministry ng'etukkiriza kye bayita approval of a job order. Ministry emala okutukkiriza fiffe nga tutandika okujja gye muli oba mawulire gonna oba enkola zonna ze tuyitiramu okunoonya abantu bano bwe tumala okubanoonya ne tubakuŋŋaanya nga tubannyonnyola munnange waliyo omulimu guno guli Saudi bagenda kuwa sente bweziti bajja kusuzanga bajja kuliisanga bajja kutambuzanga endagaano ya myaka emeka 2. Omwana ono kasita akkiriza okuteeka omukono ku ndagaano eno kitegeeza omulimu agukkiriza nga tukozesa documents ezo zaleese nga passport n'ebirala Interpol twala tugende ne contract ye yennyini nga tumufunira visa. Tuli wamu omwana oyo aba avudde wano ayise mu company 1 etteeka kye liragira 2 ayina contract kyakubiri ayina visa avudde ne wano nga mukama awamumanyi nga n'erinnya alikola ki nga ne wabeera akola ki amanyiwo. Tetukoma ku ekyo ne tunnyonnyola n'omuntu ono w'oku lusegere gwe bayita next of kin nti munnange okusinziira ku mbeera nga bweri omwana ono agenda kukolera eno ne bwe wati era next of kin yo nga omwana tanaba nakusimbula alina okumusayiningirako. Kategeerekese bw'amala okumusayiningira omwana nga alinnya ennyonyi. Next of kin ye muntu w'oku lusegere omuntu w'omuntu w'oku lusegere maama taata muganda we twala tugende mwami mukyala twala tugende butereevu kasita bane emyaka 18 kudda waggulu. Kakati omwana ono bw'atuuka eri
kampani eno ebegenda omukozesa eba yatuweereza dda travel plan nti abaana abo ku grupu y'abaana 10 be nabasa abameka abasoose okujja nti bonna 10 bajja oba tusooseeko 2 bagenda okutuuka eri nga kampani abategekedde dda akatanda w'okusula nga kampani abapimako dda uniform ze bagenda okwambala nga kampani yamaze dda okubafunira entambula egenda obakima ku kisaawe kategerekese kitegeeza omwana oyo bw'atuuka eri agenda kutandikirawo okukola Alanyo kafuna bulungi kanzire kuono obadde okimanyi nti Saudi Arabia wakirizibwa Mateka waliyo bannayuganda batono okusinga bali mu Oman ewatakirizibwa njagala okyogere ne musajja wange Joza kitegeere bulungi olumanya ayinza okufuna sister we agende Saudi n'amunnyonnyola kaddemu okumanya munnayuganda tazibirwa kkubo bannayuganda abali mu Oman Uganda gye talina nayo ndagaano ey'okutwalayo abakozi bangi okusinga ku bali e Saudi Arabia kikoleko okunoonyereza obadde okimanyi nti abaana bagenda mu Oman abasinga obungi bayitira ku airport y'e Kenya Jomo Kenyatta International Airport wali ogenzeko mu Oman kati nze mmanyiyo wali otutteyo sikirizibwa Mateka okutwalayo naye mmanyiyo amateeka nga bwe nkyogedde amateeka tegakkiriza kutwalayo muntu kukola naye omuntu asobola okugendayo munnayuganda asigaza eddembe ogenda mu nsi yonna n'obwetoloolo bwayo ku visa yonna leero osobola ova n'ogamba njagala gendako musikaati Oman n'okwata ekkubo n'osituka wano n'ofuna visa yo ey'okukyala oba okulambula n'ogifuna n'ogenda n'olambula oba n'okyala tuli wamu bw'otuuka eyo osobola ofuna ekirowoozo ky'okkola omulimu n'ogufuna n'okolerayo bulungi naye nkomawo nti oba toli maki kuba emitendera egiyitibwamu omuntu okugenda oba togikoze eki togiyiseemu oba okafuna Alani Esi mukasya kano kankwanjulira mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri origino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga kakati omwana abaana abasinga obungi lwaki bayita makuba ago nakyo nja kukyogerako era ndowooza gavumenti bwe banaaba balabye ensonga eno basobola okwongera okutereezaamu kankyogereko abaana abasinga obungi lwaki agamba nti wadde Saudi wali Mateeka naye kangende Dubai oba mu Oman sente omwana akola mu nnyumba zaafuna e Dubai mpitirivu okusinga omwana ali e Saudi zaafuna oba kafuna yensonga lwaki tulina ne runaway cases nyingi e Saudi Arabia kyomwana yadduse mu nju yagenze akolera ebweru kubanga sente zaafuna alabanga nki ntono kati gavumenti awo erina okutuyamba bwe babeera bateeka emikono ku ndagaano zino bilateral agreements nabo balina okututeerayoko ekibegabega nga kiwera nti bannaffe omusaala guno ogw'ekyenda gubaddewo okumala emyaka kati 6 waakiri tulinnyisemu tugende kamu ekitundu ng'ekikoledde abaana kubanga gavumenti erina okusalawo ku bintu bino okitegedde kakati omwana abadde agendera ekyenda e Saudi bw'awulira nti kati bufuuse bubiri bw'abaddeko ekirowoozo ekigenda eri gy'atakkirizibwa ajja kusala amagezi alabe engeri gy'atambula ekifaananyi ekiri e Dubai mu ssente abaana ze bafuna n'eziri e Oman e Dubai 221 ndowooza naliyo nali benali nabo sijja kuboogera naye twalina marketing footage gwe twali tukwata ne tugenda mu kifo bakiyita Arabian Ranches
Arabian ranches wanoze eringa bolaba Mirembe villas obuyumba bungi bufaanagana bazungu be basulamu hakati ng'omuzungu ayinamu omwana Munnayuganda gwe twa coordinatinga naye omwana Munnayuganda oyo akola mulimu gwa waka domestic service ali directly employed by omuzungu ng'omuzungu amwa milioni 2 n'ekitundu okategedde kakati ogwo musala teguli uniform kubanga most of these agreements are gentlemen understand ndagaano za kwogerako bwogezi n'obuwandiike sinki simpandike nti jangwe Dubai nja kuwa musala gwa bukadde bumeka 2 omwana naga akanzije kitegezo yo ne bwana akola namala emyezi 6 nga tafuna oba bamukutte oba bamurepinze okuloopa tayina gyagenda kuloopa era agenda okuddamu okukubira nze agent eyamutwala essimu timunange eno gye wandeka oluusi ng'essimu tezikyayitamu era agent oluusi wamanya nti ali mu buzibu nga ne namba agibulokinga oba kategedde sente gye ziri era mmanyi batulaba bakugoberera ebyenjogerako bino bamanyi bye bituufu bazifuna abamu tebasanze buzibu nakola emyaka gye negigwako akasente ke nakakola ki nakafuna omukama namuyamba tuli wamu nti lukya lumu bagamba ensibirwa lwefa lemanyikako nnyiniyo obuzibu ne bukola ki ne bujja ng'alina okwetaaga obuyambi bwe buzibu bwe twasanga ndoza badde 222 era nali bigenda okutuukawo nga gyendi ng'abaana bangi visa ziweddeko bagenda okunoonya emirimu ne gikola ki ne gibula visa bwe ziggwako waliwo ndoza detention facility bagiyita awiili ng'abaana bano gye babeera gye babatereka kale wadde babeera bali mu bumenyi bw'amateeka ne gavumenti era esigaza obuvunaanyizibwa okukolagana obulungi n'eggwanga liri okulaba nti bannayuganda bano bakola ki era ekyo kyatuviirako n'okususpendinga visa za bannayuganda ndooza ebbanga eryagenda myezi 3 ku 4 nga tebakyagala kutuwa visa zigenda mu UAE olw'omuwendo gwa bannayuganda ogwali gufuuse omungi nga visa ziweddeko abamu bali ku makubo n'ekyokulya tebakola ki tebakirina so government nekwataganiramu ne government yeeri ne bafuna abamu ne passport zababulako ne babazi pass out ticket ne zifunibwa abaana abo ne bakomawo kakati kyekiri kyegamba nti kikomawo kuki ku government tugenze ku Oman kakati ne kano kankogereko government bwe yanditegedde nti Oman walungi emirimu gyegiri bannayuganda beetaniddeyo nnyo nze ndaba yandibadde etuukirira ab'obuyinza mu ggwanga eryo ne bateeka omukono ku ndagaano abantu baffe batandika okugendayo maki mateeka tuli wamu gye buvuddeko gavumenti yateeka omukono ku ndagaano ne Qatar bilateral agreement naye ndooza n'okutuusa kati kankyogere bwe ntyo nti endagaano ebadde ekyali testimonial si testimonial ceremonial byonna ebyateesebwako tetunalabawo oba oli awo nnyo kyateekeddwa mu nkola nenga yaggwa butereevu ne minisita yaliyo nga bateeka omukono ku ndagaano eno tuli wamu ne Jordan naye endagaano yateekebwako omukono bwe mba seerabidde ndooza emyaka nga 2-3 giyiseewo naye excuse me nyinza obukuba siri sure ku Jordan oba bagiteekako oba bali banatero giteekako but point yange eri nti government bwe yandirabye nti Dubai beetaagayo abawala bakolera mu nnyumba era omuwendo gw'abawala kati okolera mu nnyumba bayayanira nnyo okugenda e Dubai government esobola okutuukirira bekikwatako e Dubai ne bateeka omukono kuki ku ndagaano ekitegeeza Dubai gino emirimu gye tuwulira mulanga amakampani nti badreva batambuza emmere egyo gyotukkirizibwa kuba bilateral weeri era ekirambiko ekyo gyotukkirizibwa naye ono ow'omu nnyumba abadde talina bulungi mateeka gamulambika kitegedde onfunye bulungi Alan kufunye kubanga bulijjo neebuuza kuba kati omwana ali e Dubai oba mu Abu Dhabi bw'olaba nti bangi be basanga ebizibu ebyenjawulo gavumenti etuyambe ffe weetuli nga kampani zezitwala abantu eteeka omukono kuki bulijjo mbadde neebuuza lwaki omwana ali e Saudi
bw'akomawo e Kampala nga contract ye eweddeyo ayina kukozesa mwana munne ali e Dubai omufunira ennyumba endala mwabaakola. Ndozo kafunye ka point. Kafunye. Aha. Kakati sagala kunenya bannayuganda bannaffe abo kuba buli omu anoonya kigulira magala eddiba. Wabula bubeera buvunaanyizibwa bwa gavumenti yonna ebeera mu buyinza yonna okunoonyeza bannansi baayo emirimu munda mu ggwanga ne wabweru waayo. Gavumenti njebaza nti yateekawo initiative ti abantu baffe balina kubeera organized mu nkola bweti ne bweti okufuluma tuli wamu naye ena nayo bye yeetaaga okutereezaamu nga gavumenti naddala ku bantu baffe abo naddala abasanga ebizibu. Alan waliko e Bungereza simanyi walala wobadde naye ensi ezo zirimu emirimu. Canada nga munnayuganda asobola okugenda n'afuna omulimu. Tulina bannayuganda bangi basomye ba professionals abamu ba technicians kati nezi UAE zikata zatandise okubayita bagende bakole. Okusinziira ku bumanyirivu bw'abakulembeze bwaffe nga bw'obamanyi golooza ki ekire balemesezza nti nsobola okutuukirira project so and so bannayuganda 200 bagende bakolere e Canada nga bafulumye ne visa ez'okukola tebagenze empapula ate mbereka eri nga bw'omanyi process eyo. Okitegeera abantu baabwe okimanyi nti ekigaggawaza eggwanga lya Cuba kwe kupangisa abakozi n'ekigambo kati okuza okiwulira ngenda kuteekako mu Cuba akola omulimu ogwo wekiva omucuba nti omucuba omulimu ogumuyitidde wonna ajja kujja akole ki Kenya esobola okugamba nti njagala ba doctors 200 okuva e Cuba government ne ba providing kategedde kakati nga bannayuganda bwe bagenda maaso okufuna ekirowoozo ekigendako ebweru okunoonya ekifuguli amagala eddiba balina okugoberera mukko ku mateeka kino nkyogera nga nze kubanga mateeka tegeekweka kale weewaawo tukyagenda maaso ne programu yaffe ne Mr. Wakaimo okuba mu KHM International live and work live and work abroad. Mbala gwaffe guvuga nti kolera nga bw'obeera emitala w'amayanja. Okay. Kakati omanyi Alan kano kankatangaazeeko munnayuganda yenna waali tazzangako musango gwonna oba tabaako na musango gwonna gwazizza ye okugamba nti ngenda nkolereko ebweru w'eggwanga. Olwo bempulya bagamba lwaki bannayuganda yeye bagenda ebweru nga ne Uganda weeri. Bannaffe omuntu yenna yonna ekirowoozo waba akirina nga wuli ayagala gendako bweru kusesetulako ku bigere ebyo asigaza eddembe lye okugenda kubanga ne wano e Kampala wennyini e Uganda waliwo Abamerika bakolerawo waliwo Abayindi waliwo Abachina waliwo Abangereza waliwo Abawarabu nga bo bakubira ekyeyo kyabwe waliwo Aberitrea nga bayoolera wano kyekyeyo kyabwe. Nze ndowooza ensi Katonda ffenna yatutondera kugirya just nsalo zino boundaries zezitwawula bwokera lino noga njagala gendako mu America njagala kumalayo myaka 10 nga kyekirowoozo kyolina nga tewali teeka lyomenye genda tuli wamu. Ffenna tukimanyi nti east or west home is the best naye omuntu bw'aba akirina ekirowoozo muleka agende kuba omuntu watukira gamba nti kakati njagala genda abeera ne push and pull factors. Lwaki akola ki nenyanyo yagenda nga talina nsonga yonna emutambuza era ndowooza kunako nja kwogerako lwaki omuvubuka yandigenze ebweru okukola bonoba okambuuzizza essebo kamalire ddala. Alan okusinziira ku bibalo bya UBOS babaza abantu mu Uganda era bakulaze nti omuwendo gw'abavubuka gwe gukyasinze obunene ndowooza ebitundu ebitaba 485 abavubuka baki bangi. Kati abavubuka mu kubeera abangi mulimu percentage nti emirimu egibalindiridde mitono. Waliwo abalina gye bakolera
nenga kafunayo kaki katono bwamala okulya emmere okutambula okwejjanjaba okwebaka tasigazawo na kasente katereka ate nga muvubuka emyaka gimukola ki gimugendako okugeza muvubuka alina edduuka lyakoleramu bamusasula emitwalo 3 buli mwezi ennyumba asula mu ya mitwalo 10 transport akozesa 15,000 buli lunaku je mitwalo 15 omwezi kitegeeza ku mitwalo 3 asigaze emitwalo emeka 5 ayina ebizibu ebirala alya okitegeera kati omuvubuka oyo bw'abalabalamu nga gyakolera afunayo kitono sente zaafuna tezikyasobola kumala bizibu bye bw'obeerawo omukisa ogugenda agende waliwo omuvubuka owokubiri yasoma alina empapula yasoma diguli esooka n'eyokubiri abamu bazirina naye ng'okuva lwe yazifuna talina wadde experience takolanga nako era ye muvubuka gw'osanga oluusi nga yeewoze booda naye ng'agivuga alina diguli meka oba etya emu atandika okuvuga kakati abavubuka baava mu kikyensobola kikyemanyi kati akola kikiriwo kubanga alina okubeezaawo buki obulamu kakati omuvubuka oyo anoonyeza omulimu n'obwera ne bumugwa ku ntumbwe bwe wabeerawo omukisa naye nze mukubiriza akole ki agende kubanga ekyokulabirako tukifunye emyaka mingi kati giyiseewo nti bannayuganda bonna bagenze ebweru sente bazifuna era zikomawo muki mu saturation mu economy zikomawo kakati omuvubuka abanga abadde afuna emitwalo 3 wano n'agendako e Dubai n'afuna omulimu gwa kadde kamu n'ekitundu nga kampani emusuza emuliisa emutambuza emujjanjaba ng'oba oli abona byandaze mu bulamu obwa bulijjo kampani ebimuwa nga kamu ekitundu kano kabeera take home olowooza omuvubuka oyo bw'aba ali serious mu kusevinga kiyinza mutwalira bbanga ky'okudda engulu wadde ensi ebadde emulese nnyo waliwo abavubuka bendaba nga bo tebasaanidde genda omuvubuka asooka nedda ssebo buli omu asaanidde okgenda si buli omu era tayagala linnya ku nyumba nga togendanga mpozi ng'oli mu nteekateeka osobola okuŋŋamba waliwo abavubuka nga bo tebasaanidde kugenda bweru kukola okugeza omuvubuka alina omulimu e Kampala wano gumusasula obukadde nga 5 ng'era asobola okutereka miliyoni nga 3 omugambo otya nti nja kutwala e Dubai ofuneka mu kitundu kale ayinza okuba ayagala funa experience naye nze mu kulaba okwange ndaba nti omuvubuka oyo mumativu n'eggwanga lino waliwo omuvubuka simanyi oba bamanyiiko but I know in one of your networks mulimu abavubuka nga asobola okufuna miliyoni 10-15 omwezi wano ne mubeeramu mbadde ngenda kuwa ekyokulabirako naye kankyeweereko n'abavubuka abalala ng'alina omusirigo ogw'emmwanyi agimu aweya nga alina faamu ye eyakamyu n'embuzi tuli wamu ngera bwagenda mu katale nga tutta ensawo y'emmwanyi avaayo n'obukadde 67 tuli wamu okusookera ddala agattako ali mu business the backbone of the country tuli wamu n'akasente akakola ki akafuna oyo ndaba yandigenze nga bugenzi kulambulamu nga bwotera okugenda angende namulemu enkomewo waliwo abavubuka nga si mugagga nnyo sente tazirina bulungi ninga ekirowoozo takirina oluno olinga just kyeyagalira ekirowoozo takirina nze sina gyendaga emabega katono waluno omuvubuka nga kyeyagalire sente nga bweyogedde azifuna naye ng'anoonyeza abaana be pulaani eddako future naganza abaana bange abaddako n'abazzukulu njagala babeere Bangereza oba njagala babeere Bamerica. Ekyo kiba kirowoozo kitegeerekeka ekyo kitegeerekeka waliwo omuvubuka ng'akola sente ziri ze ŋŋambye naye nga ye ekimutta kyakulinnya ku nnyonyi tugenda kubeerako n'abazungu talina nnyo nsonga ndowooza yogoyogerako nandi mukubiriza agende nga alambulemu bulambuzi akomewo kubanga kasente akakola ki mbadde nkunyonyola ku muvubuka wano omulala
ye ekirowoozo Alan omuvubuka ono ye ekirowoozo takirina tali bulungi nti ali awali bulungi naye ekirowoozo kyogenda takikola ki era tayagala oyo naye asigale kubanga kibi nnyo okola ekintu nga tokirinamu bwagazi era abo abasinga obungi taata nkase banaye ngende kamale gagenda bwatuuka eri gwe basanga kukusa omwenge gwe basanga nga akubye supervisor oluyi ne bamukomyawo ng'oluusi basoose na kumusibamu lwaki togenda banno bagenze bonna baweddewo banno bagenze nawe kola ki genda ninga ekirowoozo takikola ki takirina kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. N'ekirala si buli munnayuganda yenna nti aliment kugenda bweru yajja okubeera niwane no wennyini waliwo opportunities ti munnayuganda bw'abanga alemeddeko naddala ku kintu kyayagala kuba mwaka faananyi ndoozi emyaka teginawera na 6 ng'osazeewo n'oganga natandika omukutu guno ngulemereko nkole bwenti ne bwenti akaseera ne katuuka bw'ojjukira bulungi emyaka 6 emabega nange kennyini wali tompita wetosobola kumpita ku show yeno nga nange kennyini bw'onompita omwaka gumu ogwasooka nga sijja kujja oba oluusi tuli wamu naye kakati because of okulemerako ne tukola kino nakiri tusobola okuyiyizaawo obulamu ne bugenda mu maaso nja kuwunzika nga nkubiriza buli muvubuka yenna oba olina ekirowoozo genda ogezeeko ojja kufuna sente n'okusingira ddala ojja kufuna okumanya experience omuntu ali agenzeeko kati waliwo ensobi z'otakyakola ng'oli ku nnyonyi naye nga mu ntandikwa wazikola omulundi ogwasooka okugirinnya experience ebeerawo oyiga ebintu bingi bw'obanga okoleddeko mu environment eyawukanako n'eyawano bangi betututte nga mwamutwalanga general helper ku site gwe bayita omupoota n'agenda okuvaayo ng'okuzimba akumanyi ne certificate azifunye era nga wano bakwatira ddala emirimu eminene kubanga yagenda ng'akola ate nga bw'ayiga so ekirowoozo bwe kibeerawo genda ojja kubaako kyofunayo gwe wenna atalina kirowoozo nga kasente okafuna oba oli awo ndaba nga wandibadde osigala Uganda nayo y'abantu essebo omanyi okusomesa kuno tekuggwaayo ojja kunsonyiwa neera nja kukuzzaayo emabega katono wali waliwo akantu ke wayogedde kuba njagala okamaliriza bulungi okawunzike ku topiki yaffe eya ensi ezikkirizibwa okutwalamu n'ezitakkirizibwa era njagala owunzike n'ebyo waliwo komenti gye nalabanga omwana tewali nsi etakkirizibwa kubanga bw'ogambye nti leero osobola okuva wano olaba nti Ukraine mundu etokota naye n'ofuna visa okutwala e Ukraine n'ogenda n'obeerayo tuli wamu nga tewali aggaanye naye waliwo amateeka n'ebigoberera oba oli awo ku nsi ezimu nga kiba kisingako omuntu okubeera awo tusuubira nti amateeka weegali than eri gye gatakola ki gye gatali esebo kati kyenjagala okumanya nti njagala oyongera to enlight my best boy to enlight ku nsonga ya bulabe kiba Oyolekedde era abasinga abagenze ne bakola emirimu egyo
nga ensi eyo terina contract na nsi eyo kukola ku mulimu ogwo bulabe ki bwe boolekedde era baba boolekedde bamaliriza batya nti omuntu amanye nti gyendi ndi happy sentence funa naye bwenjolekera ekintu bwe kiti ebyaddala banze by the way mbadde bwe kiba nga kituufu nga kiri bwe kityo mbadde neewuunyanga nnyo omuntu okufunira obuzibu e Dubai okukomyawo omulambo gwo wano ne kibeera ekizibu anti lubongambye point eyo noŋŋamba nti namba esinga obunene mu Dubai bambi abaana bejja wano ne beetwala e Dubai n'anoonya omulimu ne visa ne bagimuwa ne permit ne bagimuwa naye bw'afuna obuzibu tewali watandikira kunoonyereza tewabeerawo ntandikwa obuzibu we buva okay kati njagala okinkumbire bulungi kasooke ntangaaze obuzibu bwe bwolekedde nti omuntu yenna asobola okusanga obuzibu wonna wonna waali oba ali mu mateeka oba ali wabweru waagwo omuntu yenna wonna waali asobola okusangirawo buki obuzibu oba ali mu mateeka oba tali maki mu mateeka enjawulo ekirimu eri bweti nti omuntu oyo ali mu mateeka kansooke mmenye ku bizibu ebizibu bye tusinga okufuna complaints because tulina complaints management system omusaala gumaze emyezi 3 sigufuna tuli wamu boosi mukambwe ampambako essimu lumu n'okunkuba nkuba tuli wamu tebampa mmere tuli wamu boosi omusajja ayina embeera gy'ayagala okuteekawo embeera efaanaganako bwetyo omwana asanze obuzibu obwo nga yayitira mu kampani yonna ng'eri mu mateeka complaint etandika bweti essimu bw'aba agirina ng'akyagirina acommunicatinga ne complaints manager ku office gye yayitiramu e Kampala oba e Uganda tuli wamu complaints manager ono n'ayogera ne representative ali ku office e Saudi Arabia tuli wamu representative ali ku office e Saudi Arabia n'akubira boss butereevu kategedde omwana agambye amaze emyezi 3 afuna musaala saidi yo eriki kubanga n'omwana ayinza okuba alimba kategerekese saidi yo eriki nti saidi yange munange mbadde muno obuzibu mu byenfuna naye oluvannyuma lwa wiiki emu okuva kati omwana oyo agenda kuba afunye eki sente era sente ezo bwe zifunibwa eyo complaint nga tugiggalawo okategedde ezo no minor complaints waliwo complaints ezimu nga bwe tugifunako okumanya ne ministry tugitegeeza ministry etulungamya nga tulina okugitegeezaako oyo ye mwana ali e Saudi oba e Dubai naye ng'ali mu mateeka kakati omwana ono atali mu mateeka yagenda ne agent bw'asanga obuzibu agenda kunoonya namba ya agent kubanga ne bwe yali afuluma teyalina clearance kyekiwandiiko ekikukkiriza okufuluma ng'omukozi mateeka ndooza mu Luganda bwe nti bwenja okukifunzafunza buli mwana gwolaba nti afulumye ayitidde mu kampani so and so alina okuba nga ayina clearance eyo emutadde ng'omukozi nti ne bw'aba adduse nga jaddukidde tetumanyiiyo bwe tutegeeza ministry nti tulina omwana bwati ne bwati yadduse mu nnyumba ministry ekolaganira wamu ne embassy mu ggwanga eryo n'atandikibwa omuyiggo ne gutandikirawo akawaayira kukagamba bwe kati mu ndagaano y'aba housemaid in case a domestic service worker runs away the employer shall inform the domestic workers next of kin and I think the embassy era manyaawo omuyiggo guba gutandikirawo embassy yekolagana n'aba ne bekikwatako mu ggwanga eryo okulaba nti omuntu ono atandika okuzuulibwako amayitire tuli wamu naye ekyo kiri ku ono nti atambudde agenze gy'agenze wamanyikiddwa era wakkirizibwa oli
bw'anadduka agent ayinza n'obutamanya wajja akoze eki era neweesanga nga ali ku street naye nga tewali naamuyigga kumunoonya kufaayo ali atya oba kategeera kale bagamba lubaala embeera nga n'embiroko okoze eki kwotadde ne Saudi gye tutwala abaana waliyo ebizibu era babisanga nga bwe mbimenye naye baliko ali emabega ng'asooka ye kampani eyamutwala owokubiri gavumenti temanyi omuntu ono gyakola ki gyali oba kafuna Alani nkafuna bw'onoofuna visa yo nga yakukyala nga ya myezi 2 n'ogenda e Dubai tewali agenda kuturesinga ng'omuntu yagenda okukyala era God forbid bw'osangirayo obuzibu eyo katugeze n'ofa tuba tulina kusondera ne bw'oba wali wanoonya omulimu n'ogufuna era n'ofiira ku mulimu butereevu eyo ebeera ntaanya boosi okuyambako nagaba nekangula etiketi abadde mukozi wange eba ntaanya naye ndaba gavumenti yeyina okuyambako okuyingira mu nsonga zino egezeeko okusayininga endagaano endala okugezaako okuyita abantu abalala ku board nti tugeze nti gavumenti eyambe nti omwana agendere ku visit visa n'agenda n'anoonya omulimu nti balina oterezaamu awo akawaayiro awo tewali kawaayiro olwedde ogendedde ku visit visa ogenze kukyala bw'otuuka eyo oba kale ekirowoozo wava nakyo wano nti ngenze kukyala nene nja kunoonya omulimu bwe naba ngufunye enkole bangi babadde successful era emirimu ne bakola ki ne bagifuna naye wootegeerera nti tali successful ng'asanze obuzibu teri agenda kufollowinga up naye kyembadde ngezaako okusaba gavumenti nti bw'omanya nti e Dubai bannayuganda beetaagibwa gezaako nnyo nga bwe kisoboka okonviisinga Dubai oba UAE mukole endagaano ekkiriza bannayuganda bano abatakkirizibwa nabo batandika okukola ki okujja so that nabo bafuna okugobererwa monitoring and supervision nagamba Alan ntwala abalenze e Dubai tewayita myezi 6 nga sigenze kulambula ku baana bano gye bakolera okikakasa tewayita myezi 6 nga sigenze kubakola ki era nja kukyogerako wano manyi n'abamu bajja kulaba vidiyo eno era bajja commentinga nti mwami wa Kayima yajjako mu ALLANCRUZ gye tusula yajjako Sonapo yajjako Gebalese yansangako katugeza akolera ku metro oba mu infrake yonna gy'akolera yajjako wano abaana abo bangi nyinza obutabalaba bonna naye nfuba nnyo okulaba nti mpitamu ne gwe sibulabye ne tuwuliza ng'oggyeko nze ne bannanga abalaba enkola nabo bakikola tuli wamu abagala okukakasa kino basobola okugenda ku mukutu gwaffe ogwa KHM tulina TikTok tulina Facebook tulina ne YouTube vidiyo ezo bajja kugenda baziraba era bajja kuba batulaba ng'abaana tubakola ki tubalambula okulambula oba okoze omulimu walwa kaseera kuba abantu baffe bano Katonda yakuuma ndi mu kwogera bino naye simanyi namakula sitera gwe natwala Saudi kikyalimu essaawa eno kuba kati ndi wano tuli wamu naye ne bw'aba asanze obuzibu ne bw'aba asanze obuzibu nga si bwa mangu nyinza okubimanya oluvannyuma lw'ennaku meka information wetuukira nejja netambula netuuka e Saudi kale wadde naffe tukuuma naye ne Katonda akola ki akuuma naye waliwo oli nga Katonda yekka yakuuma talina muntu mulala ajja kukola ki ndowooza ku nkanyonyodde bulungi nabagambye kampuni ntono nnyo bambye zivaayo okunyonyola KHM ntenyonyola nga KHM nedda naye bali mu kunyonyola omulimu guno nammwe abagenda nkiwa naawe olina bye badde tomanyi nga nze bwe mbadde simanyi bimu nze bulijjo mbadde nkwata bulemu yonna ey'abaana abafiirayo ne baziikayo nengitikka kampuni zino ezitwala abaana naye Wakayima annyonnyoddemu ensonga n'agamba tovuma tovoola kwata comment section wandiikamu okuwakanyako oba okuwabulako kuwandiike mu lulimi olutavoola ogambe Alani awo Mr. Wakayima alimbyemu
mbadde njagala atugambe bwati bwabanga Haji yayogedde gamba Haji awalimbyemu tuyita mu kino ne kino naye kiggwa bwe kiti kuba nkiwanamwe abamu bamye Mateka temukola kino temugamanyi. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kitegeeza bayina njagala okugenda ku topic y'omutolosi. Mbiwulira buwulizi ekigambo nakitegeera butegeezi. Ekigambo ekyo omutolosi nakitegeera nnyo ku Doniasiya. Naye kigambibwa nti kampuni ezitwala abaana ebweru okukola mulwanyisizza nnyo abaana. Okay, nja kikategorize. Mulwanyisizza nnyo abaana abaami n'abakyala abatolosa bano abaana mu biyumba e Saudi ne babatwala ne bafuna obulamu obulungi. Mbu naye bo bagamba mwenna muli bannayuganda oli atolosezza omunnayuganda amuwa obulamu obulungi. Mbu naye ate mwe mubateekako amaanyi mwagala abasibe babazze babagobe mu ggwanga bakole bali bababaninge. Abatolosa abaana si basanyufu kwekyo. According kubatolosa bagamba obusente butono temufudde. Contract ya Saudi bagiza bujja muze yagiza bujja government ngaita mu ministry y'abakozi ndozo mwaka nga gumu bayongeramu sente zasigala zezimu kyembadde njogerako kati mbadde nkusaba ono Shaina mugambe ndi ku interview soko enlightening omulimu gw'obutoloso obwo era omwana agenda okutola okulwalira alaba video eno ayolekedde buzibu ki era nabo bali abatolosa babanyiigidde muba wamagezi ki Alan I know si batuufu kyembadde ngenda okubuuza I know si batuufu but sente omwana ze bamuwa twazogeddeko wano naate mulimbe balongosereza obulamu kyandibadde bwe kiti pulira omwana ave Kampala ng'afunye okusomesebwa kwa wiiki 2 gye tuyita pre-departure training ey'aba domestic service workers. Omwana ono ng'akimanyi bulungi nti in fact ndoza ke kawairo aba namba 2 mu ndagaano ye. The domestic service worker and the employer agree on a monthly salary of 900 Saudi Arabia riyals. Omwana ono agenda okukola Mama Sam akiriziganyiza ne baba e Saudi nti agenda kumuwanga nusu 9 olw'e Saudi gye mitwalo nga 9 egya wano nafuna okuvuunulwa okwo tuli wamu. Akaddakawo ne kagamba the domestic service worker and the employer no the employer shall pay 900 Saudi Arabia neda shall deposit such amount in a domestic service workers account oba remit the money to ndoza kali bwe katyo kambuzabuzizamu mayimbi jimbejja mutwe naye ekikalimu kiri bwe kiti nti omwana ono sente ezo ajja kuzifunanga oluvannyuma lw'ennaku ameka gwe mwezi gutya gumu era mukama we ajja kumuyamba okumugulirawo akawunti e Saudi Arabia. Omwana ono bw'anaaba takyagadde mukama we ajja muyambangako okuweereza sente ezo yonna yonna gy'anaayagala nga zikole ki ng'agoberera. In fact kagwayo kagamba following some applicable rules.
Sama ndoza kyekiringa ekitongole ekikola ku byensimbi Saudi Arabia Monetary Agency ndoza nti omuntu ono ajja kufuna nga sente z'oluvannyuma lw'ennaku amakumi ameka asatu. Kati omwana agenda okuva wano ng'ategedde di sente zino lwazifuna ng'ategedde sente meka zagenda okukola ki okufuna. Ndaba oba buli azaamaanya omwana ono okurisikinga obulamu bwe okugamba nti agenda atolokerwa nsonga aliwo omutolosa amuyise ng'amugambye obukadde 3 oba 4 kubanga risiki gyagenzeemu yakufana kuwona. Abaana bangi bafudde nga batoloka Allan. Omwana n'alaba nti kati ekizimbe kino kiwanvu nga bw'olaba kalina eri waggulu n'asiba essuuka aba atuuka ku level ey'omunaana essuuka n'ekola ki n'agwa n'akola ki. Amawulire go ne gawandiika ky'Omuwarabu yasindisa omwana n'akola ki. Naye nga bagenda okwetegereza kamera nga waliwo maama Kiyumba oba owaka takisi abadde alinda omwana ono eweru wa gate. Kategerekese bwe bakukwata ng'otolose ekibonerezo si kitono. Tuli wamu naye waliwo abaana baffe abasibe byonna ku mpagi n'agamba nti lazima emitwalo 9 naye kankole ki kaŋŋende. Naye ate nga kugambye wamalirako emyaka 2 aba ne miliyoni 20 miliyoni 21 ng'asobola okukwatako miliyoni 3 oluvannyuma lw'emyaka 2 najja ku KHM oba ku kampani endala yonna n'abagamba bannange nsaba muntu aleke Dubai. Oyo omuwala agenze Dubai ng'agenda kukola bwa waitress waliwo kampani agenda omuwa omulimu. Tuli wamu era tabeera housemaid era amateeka gamukkiriza okubeerayo ne clearance akola ki agifuna. Okategera bulungi Allan. Kakati bw'afuna endagaano e Dubai ng'emuwa obukadde 2 abata improvinzeemu abatagendedde Mateka. Kale nze ndaba sijja kwogera nnyo ku batolosi kuba kati be baana baliwo naye nja kuwa disclaimer wano oba okulabula. Omwana yenna n'ekirowoozo ekigenda e Saudi oba oyo ali e Saudi naye nga badde ateekateeka okutoloka lindako waakiri okukoma weewaka mu mirembe naye nga tokoze eki nga totolose. Bw'olaba nga wooli obuzibu bususse obungi ng'ekikutolosa si sente oba si maama Kiyumba nga waliwo ensonga endala yogera ne bekikwatako. Abaana basinga obungi bano bagenda ovaano nga balina enamba z'aba complaint managers nga balina enamba z'abakozi ku office gye baava balina enamba za office ze Saudi abamu balina enamba za embassy abamu n'enamba za poliisi bakola ki bazirina. Bw'obanga olina obuzibu bwonna okolera tegeeza ku muntu oyo yenna gwe kikwatako oyambibwe. Naye ekyokutoloka kyo badde ndaba tekyandibaddeyo okujjako nga waliwo akugoba n'ejjambiya. Oyolekede buzibu ki? Obuzibu ng'otoloka okufa nkyogedde kikufa 1 okusibwa teeka kyeriwo mu kusibwa ekyo ekibonerezo mbadde nkyakinoonya muto wano lwenakomawo nja kukikubuulira naye nga bwe bakwatako osibwa ebbanga lyenerabidde. Kati oli bw'abeereyo n'agamba sya nze natoloka mbadde bwere emyaka 7 sirina kinali mbadde. Oyo kati yaguba era be basinga okufuuka ate ba teachers. Tuli wamu yatoloka dda amaze emyaka 10 ne visa oluusi talina. Oba nkyawule domestic worker ow'ewaka bave ku 9 ye sente ze ziri mu ndagaano nga bwenakimenye. Ow'ebweru afuna ata miliyoni 4 ate ow'omunda n'afuna 9. Bye bino byenzize njogera Allan kati era manyi oli abadde agobere okuva gye twatandikidde point yange yagifunye kati mu improvement. Omwana ono afuna 9 kiri mu ndagaano bilateral nti ajja kufuna ng'emitwalo 9. Kati obuvunaanyizibwa bwe tusaba naffe alinawo authority mu kuteeka emikono ku ndagaano zino yalina okutuyamba okulaba nti ayogera ne bakama baffe eri kuba bafiripayini baŋŋamba babali bafuna nnyingi sente zino bazikola ki bazongera muko. Era nga naffe tetusirise kuba bwe nzijja wano nange nembako kyenjogera ku nsonga eyo manyi information najja jja okutuuka era tulabe ng'ekintu ekyo kikola ki kitereeramu. Ekyokubiri
bana baana bakolera ebweru nga tebakolera mu biyumba awo bo ebiseera ebisinga obungi endagaano bwe zijja endagaano ezenga bwezze omwana asigaza ebbeetu ogamba nti endagaano egabaka mu 10 eno egabaka mu 8 eno egaba 2 leka ngende nene ey'obumeka kubanga abo bo balina variety oli endagaano bwejja nga yakamu asobologa nti osijja kugisobola naye ate mulimu agisobola tuli wamu abo bondooza tebalina buzibu. Okay. Ekibuuzo ekisemba tumalize sheno kuba nenkuba njiraba ebindabinda kigambibwa nti kampani ezibatuma abaana bano zibawa ssente ate era mmwe bennyini kampani ne mukwata omwana ne mugamba tuweeyo akakadde tukutwale tuweeyo emitwalo 5 sasula ezagundi sasula ezagundi ate nga kigambibwa nti omuwarabu abasindikira ssente zikola ku byonna kuva ku passport yellow fever simanyi biki yokutraininga naye nosanga nga atera omwana mudamu nemusasuza. Webale nnyo ekibuuzo ekyo era kibuuzo kirungi nnyo kyakuwunzika nakyo. Omanyi kampani eno gye bayita KHM yasuulira munnayuganda omwoyo nga nakyeyombekedde oli akufumbira embaala. Ebyo byoyogeddeko nina gye mbiwulira sibikakasa naye mbiwulira. Waliwo companies ezijja nga zireese buleesi mulimu naye nga omwana yeetagisa ajja kwetagisa okwegulira visa ne ticket tuli wamu era yo yasasulayoko kasente. Nobeerawo company ezijja nga zikola ethical recruitment ng'omwana tagenda kusasula wadde 10. Wali ku ofiisi lwe wajja okutulabako nenkulaga abaana nenkusindika nayo babuuzeeko sente mmeka ze baataddemu nga tebataddemu wadde omunwe gwaki gw'ennusu era mmanyi abamu ku bo batulaba ng'omwana azze n'asasulayo akasente ka registration katugeze emitwalo 2 bw'atuuka mu process n'afuna contract nga si yakuteekamu ssente bw'aba atambula n'emitwalo 2 gye yateekamu ne bagimuddiza kubanga poliisi ya kampani nti ffe buli kimu tujja kukikola ki kukisasulira. Ebyo ndowooza biri walala eyo naye ewaffe gye tukolera kampani bwejja nti eno bagiyita ethical recruitment visa ticket buli kimu kampani nga yegenda okisasulira ne Interpol abamu bamanyi nobakolera passport era bwe kibeera. Yongera okutugoberera ku mukutu gwaffe ogwa TikTok ne YouTube okuva mwezi gw'omukaaga tufulumiza abaana bayingira mu 13 nga tebasaddemu wadde omunwe gwaki ate nga tetubabanja kubanga byonna badde balina okusasulira kampani ebyetaaga ebikoze eki ebisasudde. Nkweyo ekyokulabirako abakozi aba KCC ebekalakasa balibeera enguudo olw'akasente okulwayo abamu bamaze emyezi 6 tebafuna musaala. Kakati gavumenti eyinza okunyiiga negamba bano sente ze bamanja ziri mu biliyoni 3 tuli wamu ate bazize baganye n'okwera oluguudo leka ngende Sudan obe Congo obe Kenya waliwo bannakenya basobola okukola omulimu guno tentatively nemba waayo obukadde 8 nakawumbi nekatakola ki process y'okubaleeta nemalawo obukadde 8 gavumenti negamba omwaka guno bagina emyaka 2 leka ndeete bannakenya gavumenti ne basasulira ticket ne basasulira visa ne basasulira buli kimu ne bajja ne bakola emyaka emeka 2 nga bwetereze ebizibu bino byekola ki byerina oba kategeera Alan kakati mu KHM International Consultants contract bwejjanga yakuteekamu eba yakuteekamu era ensonga eba etegeerekeka contract bwejjanga si yakuteekamu era njiranga ngera kati bwenziri nayo neetaaga ssebo balooda ne bakiriina okugenda Saudi Arabia era bano baami na bakyala bakolera mu zi malls bakolera mu airports naye eno ethical recruitment it is either bakusasulidde byonna ticket visa na buli kimu oba kampani negamba nze nja kugulira ticket oba nja kuwa visa gwe wesasulire ki ticket kakati weesanga nga badde alina oteekamu obukadde obuna ataddemu kamu kiki kitundu lwansonga bamusasuliddeko mu bifaanaganako bwe bityo se bwebala ekibuuzo ekyo kitegeeza wali okugula emirimu tekuba kugula mulimu kakati
bwe nkuyita leero Alan nti njagala kuwa mulimu tuli wamu ng'oli mu kuva Masaka yenze nkuweereza transport yakuleeta mu interview tuli wamu kakati bwe mma nkuŋŋanyiza omulimu ne ngufuna ne nkugamba bino ebikwetaagisa okugenda ku mulimu guno visa tiketi nti bijja kumalako obukadde 3 n'ekitundu nti obulina nti omulimu weeguli kola ki genda era tuze tubayisaayisaamu ne bakola ki ne bagenda manyi mu comment section yawo ojja kubalaba bayitira mu KHM bali bulungi tebalina tabbu yonna kankwogereko togamba nti bali bulungi tebalina tabbu yonna Alan gamba sofa bw'omanyiiko Alan kugambye tulina complaints management ku office complaints management system kategerekese ne wabeerawo obuzibu era tumanya kategerekese kakati bwe ngamba nti omuntu ali bulungi kitegeeza n'ali obubi nkimanyiiko nti ali buki era nkola butaweera okumukola ki era mu comment wano bajja kugamba amin tweyanze ngesebo mbadde ne mukulu wa Kayima enamba ngenda ziteekawo wansi awo eza KHM naye era nsobola okuyita mu bufunze kuba mu mutwe wano weeziri kale 0702 0 emirundi 3 7 emirundi 3 ayina ekyokwebuuza 0702 00077 endala eri 0700 000 777 esooka bw'owandika 0702 wandikawo 0 emirundi 3 ne 7 emirundi 3 eyokubiri bw'owandika 07 wandikawo 0 emirundi 5 osembyewo 7 emirundi 3 amin tweyanze ngefona omusebe bulungi mweraba kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esimu kasiakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gyesi zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga bayina n'esiina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri oligino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 04 gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku Note 726 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.